Popin Media. Bannaffe ab'obululu baali baasulayo ogwannagamba n'abantu bajja bawuliriza ensonga eri nti buli owakalulu ajja mu bantu abantu baba balowooza kufuna ssente kati ate ffe aba Buganda bamanyi nti aba Buganda byabwereere naye batukolera ebituyamba so kati ate ffe batujjumbira okusinga gavumenti eya wakati. Embeera yayonooneka olw'embeera y'obululu nti abantu bagaba busente bagaba obulabo nga banoonya obululu. Kaakati we bamala okugenda era abantu kibasigalamu nga balowooza nti buli lwajja okubaako kye babagamba balina okubayita babawe ssente. Kati mu mbeera eyo enkola yaabwe neefa ku byalo. Alimala kudda ng'anoonya kalulu aluka amanye nti waliwo ebyetaaga okukola. Ssentebe wattu ye waali tuli naye atukoze bulungi nnyo ye waali. Ng'enkola yaffe eya gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda ti buli lwa mukaaga olusembayo mu buli mwezi tubeera ne bulungi bwansi. Olwaleero ng'eggombolola tumukwatidde wano mu muluka gwa Mutuba 5 Kiteredde ku kyalo ekiyitibwa Kagoye. Tuzze okulongoosa ekkubo lino ekyamazima libadde ffu nnyo libadde bbi nnyo lyazika abantu tebakyamanyi kulima buli omu kuva ku kibanja kye kutuuka ku kibanja kya munne wabula buli muntu kumpi misota kuyitawo nga gibabojja tebakiraba ekyo. Naye twagala okwebaza enteekateeka ya gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda okulanga essaawa enkola eno kubanga ndabye olwaleero ng'ekikoleddwa wano buli muntu asigadde asiimye. Tulongoosezza ekkubo lino kuba n'abadde ayita kagaali omusota gusobola n'okumubojja abantu ekyo baali bakivaako. Tulaba nti guno gwe mwaka gwaffe tugukomekkereza ng'eggombolola yaffe eyamumyuka nga tukola kumpi buli mwezi tumazeeko nga tukola bulungi bwansi mu bifo eby'enjawulo. Enteekateeka yaffe nga eggombolola myuka tutambula kati byalo ku kyalo kubanga twamaze okusibusa obukulembeze ku byalo abantu 20 ku kyalo. Kati mu ngeri eyo twagala genda nga tusomesa abantu ku byalo byaffe bamanye. Abamu bekanga bwekazi na wano olwaleero waliwo bwetuuse oli n'agamba badde ngamba ero si tukirabanga kero si naye enkola ya Buganda tugiwagira. Kati mu mbeera eyo abantu baffe abamu tebamanyi tujja genda nga tusomesa kyalo ku kyalo tulabe nga abantu bonna benyigira mu nteekateeka za Obwakabaka. Ng'olwaleero tukedde ne tukwatagana abavubuka n'abakadde olunaku olwaleero nga lwa bulungi bwansi tugoberera ennono ezaaliwo okuva edda n'edda mpaka kati kubanga Obwakabaka tubwagala era nga tuli bumu tutambulira ku lutembe lwa bajjajjaffe lw'Abassekabaka nakati omulembe guno ogwaffe Omutebi. Amakubo gano ensonga lwaki amakubo gano gaziba nnyo nti gazika nti abantu babadde beesuddeyo gwannagamba nga tebalowooza ddala kukola kulima bulungi bwansi nga ate bulungi bwansi ono okuva edda twakula tulaba bajjajjaffe bataffe nga balima bulungi bwansi kuba kyatukakatala nk'okuva Emmengo tulina okukola bulungi bwansi. So ennaku zino gavumenti eya wakati zibadde zisobola okujja nga zirima amakubo naye ng'abantu baffe bategeeza nti ekkubo eryo tutulinde twakitawo erikomawo n'erima ekkubo naye ng'ate buvunaanyizibwa bwaffe okuba nga tusobola okulima ekkubo eryo tube nga tuggusa ffe ngaffe abaweereza b'Emmengo ffe kitulambikabo okubanga tulina okukola bulungi bwansi kuba minisita ne Katikkiro enkya n'eggulo batukubiriza okubanga tukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu miruka gyaffe gye tukulembera babe nga bakola bulungi bwansi ne Buganda esobole okutuuka ku ntikko. Tugambiddwa okulaba abantu otukwatirako okulima ekkubo lino. Ekkubo litubadde bubi nga lizise nga n'emisota gisobola okutuluma ate nga tulina abaana liyitamu abaana okugenda ku ssomero naye nga tetulina bulungi naye olwaleero tufunye omukisa munene okulaba nga nammwe mutuyambyeko. Enteekateeka ya Ssaabasajja tugenda giganyulwamu olw'enkulaakulana eno gye muleese era tugyetaaze yongere mu maaso n'otukulaakulanya n'otuyamba
n'enzizi zaffe ziri awo zaagala okugogola naye bwe munaaba mutukwatiddeko ndowooza natwo tunaagogolwa. Ffe ng'abavubuka Ssaabasajja Kabaka omulembe yagukwasa ffe n'omulembe gw'abavubuka, so buli lwe twenyigira mu nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka nga bwe bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira weewaawo nga n'emikulu mwegiri. Kituufu yadde abakulu weebali naye ffe ng'abavubuka ku guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yagutukwasa tulina okukola okudda mu nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ng'abavubuka okulaba nti tuzitambuza. N'abaana abaddawo bamanyi nti bulungi bwansi kwalinga kulimanga ngudo esibabita gibaluma ku makubo mba bulungi tuzeewo obwakabaka obwaliwo okuva edda. Aba gavumenti bafuna obunafu kati obwakabaka obukomye obutandisa okulongoosa ate babayita banneekola nga tena kibalina kitebakola so nga bwe bwaliwo obwedda ng'omuntu talya mmere engoma bwe bevuze wena mugenda mu kitundu ekyo ne mulongoosa mutambulira mu makubo amalungi. Enkola y'obulungi bw'ensi etuyambidde ddala ngaffe abantu ba Ssaabasajja Kabaka era nkunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna bajumbirwe nnyo enkola ya bulungi bwansi etugasa naddala ffe abantu b'eno mu byalo.